Harriet Chemongesi y'omu ku abo abakomolebwa ng'akyali muwala muto mu ngeri y'okutuukiriza obuwangwa. Wadde ng'abantu abava mu bitundu by'Essebeeyi bakkiriza nti omukyala okukomolebwa kimufuula ow'omulembe, abasawo abatendeke kino bakivumirira olw'engeri gye kikosaamu obulamu bw'abakyala. Okusinziira ku mboozi z'omu myaka egy'ekinaana ezikyalina ku mimwa gy'abantu bano n'okutuusa olunaku olwaleero, baalina okukkiriza nti okukomola omukyala kikendeeza ku muze gw'okubaliga naddala singa omusajja aba yalinangako olugendo luwanvu lwe yabanga alazeeko. Okunoonyereza kwalaga nti enkola eno ekosa embeera z'abakyala naddala bwe batuuka okusindika omwana, era ng'ensonga eno y'emu yaviirako Palamenti ey'omulundi ogw'omusanvu okubaga etteeka okukomya omuze guno. Chemongesi ono nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1966 atugamba nti mu myaka gy'ekinaana lyali tteeka kkulu buli muwala oba omukazi okukomolebwa nga kyali kizibu nnyo okubuuka ekiba mu buliro kino. And that time the practice was so much serious and there was no way we would escape. When you are grown up, you are supposed to go to undergo that practice without any option. Ono atugambye nti wabangawo ekibinja ky'abantu abalinanga obuvunaanyizibwa okufubutula n'okukwata abo ababanga baagala okutoloka. You were even arrested. There was a group who would arrest women and then they tie you with ropes and then they force you. There is no way. Others come and they dance around you. They will not leave you to escape and they make sure you undergo that. Ye Alice Nafuna ono mukyala Mugisu atugambye nti olw'okusomesebwa akabi akali mu muze guno bangi kati tebakyakitwala ng'ensonga. Naye ate bwe mutambula ng'ewaffe eno balala bakugamba ng'omusajja gw'olinga omusajja si wasa omusajja munne kuba bakukomola. Kubanga yayinza kubeerawo oba misunderstanding ibeerawo n'omukazi n'agamba nti bwenkola bwenti ngenda kuddayo okukomolewa. Kyokka mu kunoonyereza kwaffe tukizudde nti newankubadde etteeka weeriri bamulerwa bakoze ekinene nnyo okulirwanyisa anti bakomola abakyala bano mu bubba. Bakikola mu nkweko. Babadde abakyala abamu abataakomolebwa nga bato bwe bagenda okuzaalira owabannaffe bano ab'ekinnansi oba mu luzungu bwe twaliyise traditional birth attendants. Bagendayo mu process ey'okuzaala omukyala azaala n'akasuka wali akaana kyokka ono sajjoni n'amuddako n'amusalamula. Omukyala olw'okuba nti community egamba nti tetukyaddamu kukomola, omukyala yeefulanga ajjanjaba okuzaala kwe yakamala okuzaala naye nga ajjanjaba bibiri. Ajjanjaba okuzaala kwe yakamala okuzaala n'okujjanjaba okumukomola kwe bamukomodde. Kati Chemongesi omusawo Kalwaliro Kasipiero Health Center 3 agamba nti enkola eno si ntuufu n'akamu era nga yeetaagisa okugibwawo ddala efuuke lufumo mu kitundu kino. Sasa isi nkulomake kugana ndi kuyonjera kusheta bakana kubanga kireta kizibu mukana nga injire palo aza kusala kanyala kusala uri lunaku baza kwata nenda asale. Omubaka John atugamba nti kati buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteekawo obulwaliro okusobola okuziyiza abakyala okuzaalira mu bamulerwa. Naye singa gavumenti tuvaayo netteeka nga bwe tuplanning okukikola nti tekyaliyo omukyala akkirizibwa kugenda wa traditional birth attendant kuzaalirayo, then wajja kuba chances ez'okusala abakyala Essebeeyi nga ziweddeyo. Tubakolereyo bu clinics gye ziri naye tuziteekemu amaanyi nga omuntu takkirizibwa kugenda wa traditional birth attendant naye ajje mu ddwaliro ey'ekizungu azaalireeyo abakyala babeere nga bawona ebizibu ebifaananga ebyo eby'okubasalamulira eri ewabannabo ab'ekinnansi. Embeera ng'eno singa eba terwanyisiddwa yeeyongera okwonoona obulamu bw'abakyala obwa bulijjo. Kyandibadde nno kirungi abantu bulijjo okukkiriza enkyukakyuka naddala mu buwangwa singa ensonga ebeera nga yakutaasa bulamu. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Jocelyn Nakibule, WBS TV.